twabadde ne show billion nakulwa jo Friday twabadde ne show ya Serena yabadde ya Kenneth Mugabe omwana atandise tumulaba yatandikira mu Fan Factory aze yampola but one of the best corporate guys agoba ba muri Sikiria sijaga atoka ba muri Sikiria agoba ne ali mu line yaba muri Sikiria the guy organized the best show from entrance paka kutoka we batula toilets sound mukana mugulu yabadde classic buli muntu nagenze ku Serena okuketta zesikagena mu bivulu byamwe bino biunyaunya nkwawa level je ndiko ngena mu bivulu biri corporate nagenze Kenneth Mugabe it will be the next Uganda ni deal kati muri Sikiria bakaddiye kati Kenneth Mugabe baze ku and Kenneth Mugabe ateke kashe mu mwaka nasinga bana bakubirire bivulu nana show yendala mu because kirasi ya ina and is supported by ladies abachali omuyimbi ye nandaba the connection between your brand and your people kintu kikuru Kenneth Mugabe connected to the women population ratio eyensi yone kulaga ndi abakazi bali 80% to men ndi abakazi be bafuga ensi statistic omukazi wakwagana kama tina wa supporting you omanya to the strong of ate abakazi tebachawa leo tubatule no mu byamukwano abasajja mu abasoko chawa abakazi omukazi sanako chawa omukazi ayagalira ddala era abakazi bola ba street abetunda bamalaya baba menya mitima Yiino omusajja bwe yayagala ngagwe kadabada no kalimba limba no mumenye omutima nayo noneka abakazi bona bali ku street sibenzi nti benzi wabula benzi nti baba menye miki kati Kenneth Mugabe yakoze the best organized this show so far sweet melodies buli omu yandigeze the experience na chemba gamba okuva kati bogembo emiryango gya mulema yadira bakazi wa church na boteka ku miryango nayo yafunye the professional people Steve Gini the stage the lighting the kirasi mwa badamiro bimasama sabi abawarukaga manyi bana abasajja bemasaka bamanyi ku stage bataka amajoworo nebitala baba taka agamyasa baba manyi to kumyasa nga indicators it was a corporate show colors abade international colors producer yabade on point that corporate people actually Kenneth Mugabe is the best corporate show ginalabyeko so far msimu Uganda ndabi nyingi sakala we full antegerera but Kenneth Mugabe show it was very corporate very decent very ora class yaba tomukazi waba nyosoda balabe ku TV omuntu yasoma omuntu alina class bakwata class tajikwata bwati ora akwaso bugalo bubiri bwati natekayo bwati ndo tulaba abantu abakubi ba Mugabe baba organize abakubi ba Mugabe baba smart dressing code y'omuyimbi yaba don point bagamba Mugabe yakikoze ari abantu bebe yafunye bebo awe pamachi bali yatalenga ku audience ate audience gina yagadde audience gina yagadde nti abadde buli mwefa ku byayo walo audience nga walo audience jamu bivulu bine byerugogo baba bagala baba ko TV twagenze ke wa Omega baba ile yo ineka the audience yabadde yazze ku mirwa just sweet melody because music is a medicine music dagala abamu tugenda mu bidongo betu to relax music is education to kusoma ndi Bobi Wine bagamba nti abagaga banje nabe neba ine nakutegeza you have got the message in his song ndi abagaga banje nabe evuge nkoko bali na music heals the soul kali Mugabe was a true definition that music heals the soul otegede bulungi kwagamba it was a soft concert ni wabanga badi na ebitobozo wagenze wa Mugabe actually show ya Mugabe najwa 70% kusheze bade ku Serena in knowing wali tuna ku university tunachibaita know your customer KY know your customer bajita KYC Omega 256 mwala munyankole from Western abatamanyi Omega aina enyimba nyingi za yimbye yayimba hit baita this year it was a hit naimba ndio munyankole it was a hit naimba mama it was a hit Omega weza hit yo musanvu edide ezize lwakwanti Omega abasinga tebasoka mutegeera she is open minded girl like bwa mukole ekintu ajana achogera and there has been a very big gap between Omega and Leigi era ekintu kyesagala ku bayimbi b'embalala bakopa ekintu kya Central Region bagala nyo kwetekateka mu bubifu Omega yakoze show ye sana bya munyankole ya mwade drop bona ne tipo yakola show ye abanyankole batona bamwachi drop ti abanyankole bano bakopa nnyo ekintu kya Bobi Wine Chameleone bebe cool beef beef baroza ate beef abasoka tamina nyo beef abasoka mina wanya just abasoka mina omuntu akologa tategedde ebizibu ya abasoka mugande muloga abantu kati bakoze eki kati Omega wabadde big gap between Omega and Leigi jo Omega nsokera dalo mwebaza nalabya abantu bagamba yafunye bat Omega yafunye abantu Omega yategese olunaku ng'abaana badda ku masomero that is a very big factor in the economy era neewunyiza Omega noba emagaba okufuna abantu abona bangaye bafunye abantu ng'enkumi 3 ku 5 ate abantu bayogera basinde babafuna abaana bali waka katugeze mu department abasindi temunyiga abantu 3 sindi simunyoma oba badax oba bani babafuna abana baliki naye ono omuwala yafunya abantu mu kibaita crisis moment sawa zino nze Bajjo am a parent
Yes. Netaga 75 million okuza yaba. Netaga just 45 million before Wednesday. Bangire. Olaba nange embere nyiga. That's why when nzija ku TV njogera ko impunity. Gye bayisamu abaki. Ono omwana yasobodde okunganya abantu awo. On the day when parents are struggling taking back their children. Now she's the female artist of the year of Mbarara. And Omega is among the top female artists. Nti mugerageranya abayimbi babiri abakakoze ekintu Omega kyakoze sikirabangako. Oyo mwana ine mputu. David Lutalo yakolanga ekintu ekyo. Kati Omega ne David Lutalo they are in their level and class. Bampuitu. Omega yagenze. Bampuitu bategeka ekitulo. Era promota Omega yataka kuwa mudali. Mugumu. Is the best entrepreneur. Entrepreneurship refer to as a person who takes risks and sees opportunity to invest in a hard time. It would have been the true definition of being an entrepreneur. Nze Bajjo ayogera kababi tex kabebala. Si sobola kweta atala. Kukwata kivulu nchiteki ngekera abana badakuki. Eyo credit number 1 for Omega. Jagala mpeyo anzo kujana kusosolira. Number 2 ku Omega. She believed in herself. Yaikiririza. Teyati sebantu. Teri basi zaze. Okay. Kwakiriza Omega awalanwa n'abanyankole abamba mukolaki bamuwalana nti abanyankole bano bayina mu kibayita bakita njogere nti sagala kubanga tribalistic abanyankole bano bayinamu abayiru n'abahima njogere bwentyo ka Omega kafaanana bano abayiru abasindika ebigaali ontegedde bulungi abahima beyagala nnyo okusinga abayiru obwiru bubonabonanga obuganda mu obusoga atagenda analysis tarayise gikuwa kakati kalimu obwiru kati abahima akati tuje simanyi I'm just giving my analysis on a personal ground. Era teyatise basi temwabadde kajanja kabanyankole nnyo naye bali abayimbi abasinga abanyankole abatufu babatadde akajanja ne batika basi omwana wafuta swala naye kati Omega yakulaze she has true supporters abamwendanga oyo mwana Omega abantu byafunye erugogo yetaka kuteka mu history wa Uganda nkulaga factors ezasozo ku Omega ekyokusatu she was this yategeka ko show bagisazamu it was mentally yali disorganized mentally ni mu bantu abali kweta okujayo kakati ekyokusatu nakola the best organized show nawa buli muntu omukisa okuyimba nabwe buli muntu asekera show ya Emedo sana chikolimo nalabye kuba mukunja atasera nalabye no alien sikini nalabye yo Kenzo nalabye tinatine yakobeza unabayimbi abakadde nalabye yo Cindy bagamba her platform was non tribal and non politics nani partisan that's the true music is akubera bwatyo buli muntu aida mukunja jango yimbe byogende nalabye mukunja bamugoba ku stage naye ate bamugobedde bwerere mukunja batayimba bya bufuzi yabadi jasayagala vibe muyimbe nena sibamvu mabayimbe wano abatuka kusinja patani ko koyagiza kyagulanye ebisibyagala kobe weni alemu kobe wa nupu kobe wa dipi bwenkuwa stage yange sagala ko byabufuzi yimbira abantu because abantu ababaze okusanyuka baba nakala for them what they want to come and enjoy is music they want to eat the soul the food of soul benda kulisa oluzungu lutufulo they oyo Omega mwe credit okay ngati kankubira amazima mukatamu mu bakazi boyino okuwa ekitiba yakuli mtegese wa bivulu tegeka Omega nakiriza alina oyo mukazi alina natural enanga yenyini yabadde mbofu nzisobola kulanga Omega ne mulanga bwenti omuhypinga ati yaraze yetedde musera ngalaga obuvumu that woman Omega zamanga the top Uganda artist kati Omega Shiba Cindy Spice Diana Winnie Nwadi kati Omega ali show kati kangikiriza nakino mu bantu abakakola lugogo Omega show ekago yayongeddeko amaanyi basikadiza abasola busuuzi ekola concert nekusuula ye kabiri ya street kubanga Omega kabadde nakajanja bamanyi oluyimba lumumeka na mukama wajamu akola boya Cindy ne bakaunda mawanga ate ne Cindy tumwe bazobera Omega mu mutima gwa Cindy omubi for the first time yakoze ye ekintu nze Cindy namuteka kakabi soba ku kivulu kya radio yamwe nyini nambonyabonyo okumpa akalamba kasidi kifuka ne kamusaba akalamba nakaganira kuyamanya mukazi ngo muwadde sente za milioni 7 ate asera no mugaba mama mpa akalamba kati byala bafunya abantu Bajjo nsonyiwa nabadde bize nsonyiwa sapo wadde kalamba kati omuntu kyo omutima nze sikyatege kasindi yampusa gomanya muntu gwokubira simu wiki bini ngomusaba akalamba kwagamba abayimbi bansobera omuyimbi omuwa sente zo milioni 5 kyobanga alien abasinga alien sikini kyasinga abayimbi ba industry yebo omuwa akulangira ne ku page yakuteekayo singa obo musaswira kyobanga omuwadde kubanga abayagala ofune alien sikini tekirina mutima mubi omuyimbi omulala asobola okulangira omuntu ng'omuwadde akalango batono bana abayimbi balina emitima emibi ayagala kuwa sente ate syekusale bw'omumba balance akuyita omubbi bwe buzibu bwange ne Cindy webukola ki nti yeteekamu lulyo n'otuntu olw'ekinaku baba yakulira munaku tusobola omuntu bamutonda kubonaabona si baba mugamba akulire munaku bwe muntu wakuwa akasente ke value that money give him the drop advertise him on the social media handles invite people to come and support
support you because ekivuto kigenda kusala promoter you. In fact when afuka mati abayimbi batono nnyo abalinga aliyenda basobola okuyamba ne bakulangira ekivulo ebiyimbi birina emitima emibi omulala yadigula ate gravity talina mutima mubi mu bantu ate balina omutima omulungi gravity talina omutima omulungi gravity akwerawo drop yo kasita mwikiriza era abantu bonna mugule gravity mugule nnyo alien tabonya gravity knows business jobanga gravity tell me inako muzibo bene yale maba people power ya for business the moment you agree with gravity namugati gravity akuma obudde sawa demwikiriza wateka kulinga okuya gravity nasuba ata yakala jakko bile shaka Bajjo njikube ntya ni wobo muwe. That's why the gravity ine mikisa kino kyakuba fake famaika tisebo jana onkolera kino nyi kusabira omukisa nti lwaki magambye nti nabagamba ddanga nkola ne kasuku nabaganda abasoga basinga abaganda omukwano ti omusoga bwakwagala akola wade muyine emputu n'obulogo ekizibu ekisumbu abasoga mputu butayagaliza na bulogo naye abasoga ne bawasa mukazi musoga ina tululaavu abasoga balizoninga nnyo President Museveni lwaki abate yasoma ebyafaayo bya Nadiope eyali first vice president Nadiope yayamba bobote ba Beni Kiwanuka awo nawonna abaganda nkolaga ekikolimo kyafe abaganda twatuka ekiseera nitwefuulira Beni Kiwanuka ne bayibanga n'okuyimba nti okwagala Beni njagala obote kubanga obote yamanye simanye embeera za Beni tetuzisobola nkolaga abaganda balekawo muganda munnaabwe Beni Kiwanuka ne batijja n'obote enkweza fenzaali enkweza futugana bandi wagoni enkweza fe kikolimo era ekinoto kya Museveni singa abasoga bali singa Buganda State House military amateka ali busoga singa Museveni yavaako dda because abasoga bamanyi kyebaagala bali intelligent mama Kadaga bwe yavaayo ne yesi embeera gyali mogiraba n'asaba President Museveni akafo ka seeke omutima gwa President Museveni gutali mulungi n'agana omuwa akafo kaki jjukira yasoka n'amutyoboola n'amufuula second deputy prime minister n'amwaka East African ministry omukazi abadde namba 3 mu ggwanga n'ojja n'omusikiza nga Nabbanja yali waggulu we that is a humiliation nkulaga President Museveni janyigirizamu Kadaga okuva mu ntandikwa okugamba nti honorable Nabbanja bosi wa mama Kadaga eba humiliation Kadaga serves as the deputy speaker and the speaker of the country for 20 years tosobola musikiza Bajjo otegete bulungi ne bagoma abasoga ne bagoma najja nagamba bannange mwami president nyamba ompa akafo ka seeke era bwotompe kafo ka seeke lijoni yange ngenda gikola ntya kubanga Kadaga ayinza okkwatakwata mutwalo guwa muntu musimu naye genda ekamuli olaba engudde eziri ekamuli genda olaba abaana Kadaga baweerera mu kamuli genda olaba abakazi Kadaga babeezaawo kubanga njagala tukize bituni myandi nti Kadaga ayagala aba Nuupu nayagala aba NRM nayagala aba DP nayagala aba FDC ye muntu omutuufu ye Bajjo uniting factor kati Kadaga is a busoga uniting factor president olwokuba amanyi nti alina ssente n'anyigiriza omukazi oyo omukazi mbera President Museveni nandibadde muwummuzanga hiro kubanga nandi musimye ekintu kye yakola okuteekawo etteeka kati saazi nga gwofuga gwoyagala okufuga Uganda emyaka 4 naye munno gwegigobye ku basipika lwaki netomuwayi wawummulira myaka gye ya mukadde goloza mama alina bbanga ki mu nsi kati abasoga begobyeko ekikolimo mama ne bwagende wa Katonda busoga tekyalina kikolimo kati waliwo abantu babiri abagenda osigaza ekikolimo president ne mukwano gwe ekyo kikolimo kyamaanyi omukazi oyo okufa nga abanyigidde ebintu byensi gyebiri dabada never pay someone who has been loyal to you bad nakiro kakikuyigiriza dabada katandisa program bannayuganda babeera ku saidi yanyigirizibwa bwobanga oliwo NRM ng'onyigirizibwa munayuganda ajja kuwagira kati gye n'otafiire ne mama Kadaga be bantu abalaba ensobi kubanga otafiire ensekere zamuluma mu nsiko otafiire omulimu gwe mu nsiko kwali kufuluuta nakuyisa muka mubi mu nsiko kubanga bajasi wewe bakanga nga tulina kufuluuta ngamba kufuluuta nti okufuluuta mbadde nkugamba kiri mu likodi nti otafiire yalwanira eggwanga lino ye musajja yafuluutanga mu nsiko n'amagye gamanya nti waliwo omuntu ensekere zaluma otafiire mbadde nkolaga contribution y'otafiire ensekere zaluma gye n'otafiire ng'awanika bwanisinga oyo bwate kukanga ensekere nezivamu nezitulika kati otafiire bwavaayo n'agamba nti bannange tukutte pantha ebi atyogeza bulumi si yarwanirira otafiire yali munene yakugga mu nsiko kati bw'olabanga gye n'otafiire ayogedde ate abengali mubavuma muvumi NRM ye yagala obeerawo ng'olinga mawube tolina gigamba kituufu olina kuwaana buwanyi ebintu ebisudde President Museveni ne waali bagenze wa Katonda be bantu bano abamuliraanya batamugamba mazima olw'okuba bo that small group of people for them they get kyebayita services abaana babe basomera mu masomero g'abagagga mu nsi amalwaliro babajanjabira mu gagakaani malwaliro ga nsi bo tebamanyi nnaku nti wano ebusoga waliwo omusajja nga yasudde muwogo mukalu bo tebamanyi nnaku nti saawa zino obwana bw'abanaku 80% bugenda kusigala waka asolonga asapaye basomera masomero g'ebbeeyi kati otafiire yagamba ne Kadaga nti bannange leeta asiruku ntuma abanaku kubanga obwongo bwonna bwebutadde ku Kyagulanyi Kyagulanyi is not the problem of the country the problem of this country abanaku tebafuna kye baagala services abanaku babonaabona mukwata abantu
Nemubata trying within constitution egamba 48 hours. Not ko mwana wa muno mu basement 6 months. Weteke mungato gwa kuto mwana wa muno bakutte babo. Okay. Temuyibukanye kuyiga mu history. Amini obote abana bobote mulora abana bobote nga basabiriza owulire nako. Kati otafira gamba batatu mu bintu bino tibana abanako be munyigiriza. Abana be muambale mutabatu. Otafira batayogera ku basibe bano kabe manya abanopa. Wali abasibe. Babakutte sawa zine yiganga. Ngabo katuna mugune bazende betu manyi jali. Ya liga. Ola bakwata bano bamufumbira aba kamera. Olo bali abatali ba kamera bo bali wa. Babavuddeyo bavumye buvumye otafire. Nakino kwa nkigambe. Wano mu Uganda weka kulanga Uganda ya amani. Otafire na malaga matingenda kwesimba ku president Museveni wala bantu abantu bamukowa. Kati tena kitegeera. Jeno otafire nafayo na agamba tinawa I'm coming for president. President Museveni wamanyante abantu bamukowa. Kabe mama kada. Omusubira okushoga. Tasobola. That is not his interest. Oyagabi asigaze emyaka 10 ku 15 okwefira. That is kahinda. Kati otafira akadiye bulungi. Akadiye akulaze nzinjogedde ku bichamu Museveni yali. Yatufala nyigira nye bi opposition. Ebivuma otafire. Bimutisa tisambu goodbye. Kati wasirika nabigamba tayogera. Bwayogera kati bimuti. Kati bana Uganda walo bagala. Chiche omusajja avude yayogedde ku impunity. Instead of praising him atomutisa tisa. Chogamba otafire musuta mayinti mukama bwa akola bwatide bwati. Wali abantu ngaffe nga tusobola kweka mazima. Okay. Erizo lwaki njagala otafira alinga Bajjo. Zirimo njogera amazima ngagenda kunyiza. Kana badde okimanyi abantu bonna baluza muno budde ngenda kubankolera emyalemu. Ekyo wakinkoba. Obadde okimanyi abantu bonna bagamba ngati nonya manyi. Naye ndayira amazima ngana sirida mukolera Museveni ogenda mu bintu bye. Nabadde nfa nemasi nesangala ya bala. Nanyimiriza. Nanyimira muiza nembuza zedi civilize kyanze ku university kubera civilize. Nekwata bala mu mungalo na nambuza ebintu bya abantu bemasiri bakide bagamba Bajjo lyoti. Kubanga sino opposition yakabampa opposition mutima gwange. Sina gwe nkolesaka kumpa nati liwo opposition. Zinasaka kugera ku kyamu na kitufu. Nangamba bera na president nemba asaze kulaba nanga asaze kulaba president ndina gendi sirena watwagera twagite kollo no gana nemugamba it's my right okuida no butayi twagala genda guru nemugamba siri no lugudo siri lugenda manzira wa genocide kamfenjala abana kabaga nosoma kubanga mu Uganda bera mu opposition kitegeza bwavu kati bala mu yewu nyanyo kunda banga atengenda maso ngatoli kwa sisabiriza sigaza gulu abali bansubira mbadde ku mulamu agwange gokogera amazima kati kimuluma agamba no musajja onavera wati kyekisinga muluma kati ampima era buli ali opposition ngoma yito lwanira abantu bagenda kuwa sente byaki byannaku naye Kadaga bamunyigiriza kati Kadaga amanyi gayina president Museveni ge amanyi gayina nga yakava mu nsiko mu kinane president Museveni yamanyi politics yalaba Kadaga walaga ne bana bavuka bakwasa amaje bo bagabanyi nti besiga mundu buli lotuka ku level nge mundu ye protect yo oho genze government eno yagenda dda because amanyi gayo gajiri mu mundu tegachi ajiri mu bantu kati amanyi kasitaka kuva mu bantu noga kasitani ne mundu ne tanka nobera byanti Gaddafi yayine mundu ezitunulanga omuntu Usaini Mubarak wa Misiri yayina ne bizungirizi mu banga Omar Bashir yali mugaga muzibu nakata cyali mugaga jali nti buli loli jamanyi mu bantu bana abanako obwongo bona no bujane mu kadro buteka mu mundu oba wagwadda ngo bubuze just na kola finishing